awo sanite mu parliament. Nze kino kisanja kyange kyakubiri nali ntaddeko omukono kozi gye baliko nnungi kubanga ffenna kye tutunuulira is to clean up parliament. Twagala okulaba nga ekifaananyi kyaffe kiba cleaned nga speaker we yagamba this is people centered parliament. Kakati Ssekikubo ono baba balina initiative gye bataddewo ey'okugoba bakomishona. By the way, before mwenga temunaba kukyawa bakomishoners abo ffe twali twasooka dde okubakyawa. Mu parliament tetukyalina bakomishona. Luli twabeeranga ne bakomishona ne bateekawo akazito ku basajja ne bateekawo akazito ku basajja. Naye kati Ssebo Mukulu Ssekikubo abo ne bwe mubagoba oba mubaleka nze sikyabalina mu bwesige nabata. Ekyokubiri nze omukono we guba gwa kuguteekako gwange gwe gujjo Sembayo era njagala owulirize ensonga yange Mukulu Ssekikubo. Mu parliament ye 10 Odongo Oto ya initiatinga ekipapulo ekigoba omusajja ne tuteekako emikono ne tulinda tugenda okulaba omusajja ali Bungereza ne tubuuza ate kiki ekyaliwo kumbe ye yayiseemu dde eri n'agenda. Kati ekirala gundi yange lwaki nze nkyali zaavinze nkyabasoma embeera yammwe kubanga luli naawe nali sikwesiga bulungi twali tugoba Museveni ogenda okulaba nga ate oli eri ewuwo ogamba Museveni obeewo nawe sikwesiga bulungi goli wange nkyasooka kwetegereza ensonga ogigusiza ddala kuba luno waliwo ensonga gye twali tuggusa nga tuga tunayubirira nawe mu kufuumula omusajja ate tugenda okulaba olisemba bula Museveni jju Museveni ekyo sikikwekwekerera kubanga tetukyalina bakomishona wano ababaddewo Gundi initiative gye mwatandiseewo mujja kuba n'omukisa munene nnyo okuweza ababaka 10 kino nkikugamba kuba nze mbeera open ojja kuba n'omukisa munene okweza ababaka 10 n'agirabyeko bewaka ababaka balina ebizibu okufuna omubaka wa parliament omuyitayo gyali eri mu gundi zaabwe. Kigezaako you can try kubanga gyoliko eno bali tetukwesiga nnyo okuva emabegako eriwe twali tugoba Museveni n'okoma waterwa Museveni jju mu biseera eby'oluvannyuma naye ekyo tekitugaana kuwagira koziyo era nze them asooka ye mpuuga ye Museveni ayinza okuba yabafudde obuliga bwe oba okusaddaaka nze bwe nsuubira kubanga ekigundi eno enanka y'obuli bw'enguzi we yavudde wasomye ku kinanka kya Mude wakisomyeko ekyaturankinze ne kituza ku B3 ayinza Museveni okugamba nti katusaddeekeyo obuliga buno bukomishona buno bufuuke bwetike ekibi kya Uganda for the good. Kati era we nakuteddemu ka microscope kange olw'okuba nti luli wayimirira ne Museveni ne ngamba osanga gwe yakozesezza okusaddaaka obuliga bwe buno ffe twali twabujjamu dda gundi era nze ndi wano netegereza Ssebo omubaka wange Ssekikubo nze sirina komishona wano sikyalinawo komishona kuba luli twabeeranga ne bakomishona ne balwanirira ebyaffe ne balwanirira ebintu bingi si bya ssente byokka ate ekirala tukwebaziza waliwo kye wajjayo ffe tubadde tetutamanyi ffe tubadde tutunuulira zino zebeewa awards simanyi baziyita batya service awards naye bwe mwajjaeyo kiri ekya $223 neŋŋamba ate nze mbadde luddawa era buli mubaka Ssebo yagambye ate n'omusajja amateeka teyasoma ga bwereere yateddemu nalwo investigation nalwo ejja $223 muleme kukoma kugamba nti balizayininge
isu ya muyali badde egamba nti okuzzaawo sanite ya parliament obutatulaba nga bayaayo oba bali money minded all the time. They should refund the money on the account of parliament. Kuba ezo kyagamba nti no zaali bazijja ku vote ndala bazikomyewo ku account ya parliament. Maybe nga speaker luli abadde nga agenda agaba sente za cancer, she donated 1 billion. We can use that money ne tugamba oba tudonatinzeeyo ddwaliro erw'emiyaga nti tuzikozeemu ddwaliro olw'emiyaga oba tuzikozeemu ekintu kyonna. No petition bwembanga mulimu ebituli ng'omubaka byasanze ffe kye tukyanoonya ye 177 emikono 177 debate olyoka ebeewo. Zino zonna ensonga omubaka zaleese ezo ziri mayina ziryoke zijje zibeere amendment zibeere supplementary zibeere naye nga palamenti eweebwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku bukenuzi obuli mu palamenti. naye nno ssebo weetisse omugugu ogwo olina okuguggusa kubanga ssebo mukama ku mulundi guno bw'otakugusa nze omanyi kubuulira mazima nze omu ku bantu kasita wawanika omukono gwa Museveni mu biseera ebyakajojijoji naye nga musajja ono naye talirira yebbo nnyo kati ku kiwandiiko kino kankuwe benefiti kino si kya NRM kino si kya Ssekikubo ekituufu nze amuhape tino mu kiseera kino nkoze ekyo kye nina okukola ekituufu buli omu libeere katalaali ekituufu bw'obeera convinced at least waleme kwekwasa nti ate twafuna chance kubaganya ebirowoozo ku kino kituufu ate tojja kigoba nti no ffe abatali ba Museveni ffe tuba tukikulembera kubanga mubadde ne chance namwe mukikulembere nze leeta ndabe bwe sikuteereko omukono leeta ne bwe buba ku makya leeta ndabe bwe sikuteereko omukono ku koozi eno. Abawagira Museveni nabo ojja kubeetaaga ku nsonga eno ate Museveni tatugambanga nti no mubikkirire kituufu kiba kubanga yakigamba twandigambye katwekweke naye ku nkomerero ya byonna tujja kugamba nti mu palamenti ye-11 wayimirira ku ludda ki? Omukulembeze abeera mukulembeze. Ekigwa ekimu tekirobera abaana kuyimba bwe kibeera ekyadonga oto kakati naawe kennyini olina ne chance nti oba balisi beesiga nze Honorable Lutamaguzi MP nze nkikulembedde yimirira olabe bwe sikudde mu. The fight against corruption is on. Media houses, we are requesting you to play our call. Please come in, support us. We are now calling all the Ugandans. We are calling all the Ugandans to join us in this fight against corruption. We are calling all the voters to call their members of parliament to come from recess and come and sign against corruption. Nga parliament, turaba nti obuli bw'enguzi butuuse wala. Ate bwe tuba nga MPs be bali enguzi, ba commissioners bali enguzi, ate kati tunaabeera wali mu paaka mu Kosase nga tugobagana bano abalya sente eri ebweru naffe wano nga tuzirya kati kyemba nze naasayinenze ku lupapula luno tulabe nti tuleeta sanite mu palamenti eno tulabe nti obuli bw'enguzi bukendeera era this is just the beginning eno entandikwa